Ensonga za Pastor Bujingo zikutte wansi ne waggulu era nga buli lukya ensonga zongedde okubeera nga temunange zirinnya enkandago era nga wetutuuse akadde kano oyinza okubeera nga te ogiyita World War 3 era nga atamu kigenda maaso Pastor Bujingo wiiki ng'emu eyise yavaayo nabeera nga temunange agenda oba yayima wali ku mpewo za TV emanyikirwa nga Salt Media n'ateekawo bakalaga nti abaana bange mbamisinga nnyo era nga munange omukyalo oyo Teddy Bujingo olw'okuba munaye twayawukanamu oba twafunamu embeera yasobola okubeera nga temunange abannima for 7 years sirina mwana n'omu yenna yenna gwendaba era nasobola okubeera nga tembibaterawo awo era nga tuwadde tukyali awo era nnaku ndowooza nga 2-3 eziyise ne tufuna obubaka nti kakati omu ku bawala ba Pastor Aloysius Bujingo amanyikiddwa nga Doreen bagenda kubeera nga tebamukuba embaga eri egenda okubeera nga temenya ebitooke wabula ekyenjawulo agenda okubeera nga akolanga tata kigambibwa mbu Pastor Kayanja yagenda okubeera nga temunange atula mu kifaananyi ekyo ekyatata lwaki ye Pastor Kayanja yandibadde atula mu kifaananyi ekyo mbu Pastor Kayanja oluvannyuma okubeera nga temunange Teddy yayawukana ne Pastor Bujingo munange omuntu yasobola okubeera nga amukwata ku mukono yali famire ya Pastor Kayanja so ebigambo bitenza okubeera nga tebitambula eyo mbuya ayinza okubeera nga temunange atuulawo nga taata so agenda kubeera nga tenkutirawo olutalo luno olukutte wansi ne waggulu ttiimu ye Susan Makula evudde nebeera nga ereeta bwino omukambwe era ng'ekulembeddwa muyitaani jaji muyitaani omukyala banyikiddwaga Jennifer Fulfiga alina bwino omukambwe gwaleese era ngenda kubeera nga temukutirawo awo n'abantu abalala bangi nnyo Frank Gashumba naye asobodde okubeera nga ayingira mu lutalo luno era alina byasobodde okubeera nga ayogera ku nsonga zino wabula yo ne sayidi ya Teddy Bujingo nayo tetudde erina amagye gesobodde okubeera nga temunange esindika so nze nja kubeera nga tembibatuusako sayidi zonna gwe naawe ali eyo olina eddembe okubeera nga of course otunulamu nawe n'olaba ani omutuufu aliwa yandisanye okubeera nga temunange tumutwala nti ye mutuufu likinga sharingirako abalala teweerabira kubeera nga osulawo wansi comment yo tugatteko mu butongole subscribinga oleme kubeera nga osoba mawulire kikaawe kiti ate mu budde komotiva omukyalo oyo reaction ye n'ebintu byakola kati biragira ddala obuzibu Bujingo bwe yalimu n'omukazi oyo buzibu kyate eze mpaka n'eri eggume lyolaba ni Makula mu abali mu mbozi nga mujingiriddemu wakati yakolanga ne Bujingo ku impact lwaki teyamuwa solo lwaki teyamuwa sadda yali amukuteko ng'akusinga omukazi oyo yayinamu yaddeka idea nti omukyalo ono yali akukuta ne but teyandimukiriza kujja ku salt yasenguka naye najja naye ku salt owulidde Bujingo yali ne Teddy ne bavuma Serwadda ne bavuma era nze simanyi lwaki addukira ku Miracle Center mukyala Naluswa yandibadde addukira mu ndebe wa Maama Frida Serwadda kubanga gye baava emisango n'ebizibu by'obufumbo bwabwe omukyalo oyo ateekwa okuba nga abimanyi kakati ate baddukidde muntu atamanyi history waabwe ffe tetugenda kuwudisibwa nze ndi muna impact kasookedde nzaliba tewali special Sunday gye nali nsubiddwa Sarah yali ne Haga mu maka Sarai yali ne Haga ye yamuleetera bba Sarah yakwata omuwala eyali akola ewaka oba eyajja nabo nga bava e Misiri n'amuwa bbawe Ibrahimu era omukyalo oyo Haga ye jjajja w'obusiraamu jjajjaffe Ibrahimu agabanibwa mu busiraamu n'obukristaayo Saara yali tazadde ku myaka 75 n'akwata Haga gwe batera okudemonizinga awo omukyalo oyo talina kubeera demonized and there is justice for her in the Bible kuba yalaba Katonda owulidde omukyala n'amuwa eribba n'amuga nti okaddiye omukyalo ono atuzaalira omwana ne bafunawo obutakanya Agali n'asooka adduka n'agenda naye yali agenda n'asinkana Katonda n'amugamba addayo okondere mukama wo n'addayo n'azaala omwana gwe bayita Ishmael amaka ago gaalimu abakyala babiri bw'ogenda ku Google n'oteekamu Abraham profile ye eraga wives 2 Hagar and Sarah Ogwo tuyita Hajara. Tumuyita Hajara eno waffe. Naye nga kiri mu Bayibuli era kati tosobola kugenda ku bakyala ba Ibrahimu Hagali ne batamuleeta.
nga bwe batasobola kugutaleeta bakyala ba Bugingo, Susan n'asigala ng'atudde bwe bayita bakyala ba Bugingo asituka. Anti kakati okay njagala genda mu ggulu nze sigenda kubalimba Pastor Helen eyo gundi gy'oleese mulimu kapa endala mulimu kapo ya Leya ne muganda we era naye Jacobo yagenda n'akolerera okufuna omukyala nga Dawari. Omukyala gwe yali ayagala yali Rebecca. Naye ne batamuwa ne basooka bamuwa mukulu we kubanga according to their customs wali tosobola kuwasa muto nga omukulu akyali waka. So n'amaliriza ng'atawaanye n'ennyumba y'abakyala ng'abakyala alina babiri ate nga ba Luganda. Anti sinaliyo esoose eri gy'oleese oli yakkiriza nga tasobola kuzaala buno obufumbo bwono Teddy takkirizangako makola kujja mu bufumbo. Anti takkirizangako kati ye tumugeraageranye ku Leya ne Rebecca kubanga Leya yagenda lwampaka taata ye yamutwala n'asigala mu bufumbo. Yali asobola okutambula naye yabubeeramu n'azaalamu abaana abakola ekika kya Isirayiri. Yamubeeramu n'azaalira Jacobo abaana 7, Beka n'azaala abaana 3. Abo bakyala babiri bali mu Bayibuli baali bakazi bajja ate nga ba Luganda nno bava mu nda emu. Kati oyagala verifying kakati Bayibuli n'ekirala etugamba nti tugondere amateeka kusomera olunyiriri olugamba nti we should obey the authorities. Yes. Bible yagamba mu Baruma 13 let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instructed by God. Katonda ye yateekawo amateeka amateeka bagamba nti bwe muba temukyasobola kubeera wamu mwawukane gwe lwaki weetuuka ku musajja ne tubanga myaka 7 tuli mu bukuubagano bw'abafumba abo amaka ekisookera ddala omukyalo omulungi singa omukyalo oyo akakasiza ddala nti yali ayagala Bugingo teyandiikiriza mawulire kumukuba myaka 5 yandimuwadde ekipapula ekyo yamulekera amaka n'asigala mu maka ge bw'aba ayagala okuddamu omuwasa n'addayo n'amuwasa. It would have been better than the news we are getting right now. It's not a good example to her children. It's not a good example to the country. It's not a good example to the born-again Pentecostal church. Kubanga tosobola kwetunga ku musajja bw'otyo. Yazaalibwa naye si wa kika tetakyamwagala, tetukyayinza kubaggalira mu nnyumba emu. Bible yayogedde mu Bakolisi ekisooka nakugambye nti omuntu bw'aba ku babiri bano takyakkiriza muleka agende. Bible yegamba Teddy nti leka Bugingo agende, kino ekintu kyo takyakikiririzaamu. Gana amatate goonoonese bwonoonesi Faruku si bongo nti tunamukolamu yo kati gayise gayiika tetusobola gayoolawo. Bugingo abaana ababe bennyini abaana ba Bugingo be yazaala be yaweerera none of them teri yamukubidde simu. Bukyayi kyobwo Teddy naluso ngamba otya nti oli mulokole nga taata w'abaana bo oba oyagala oba toyagala Bugingo ye taata w'abaana abo. Kukitegeera kati ongamba otya nti oli mulokole ng'olina obukyayi obutuusawo ze kyobbola abasinza kulokoka sigenda mu byakijega ebyo bise bigenda mu nze gasumba ndi mukatoliki ndifa ndi mukatoliki sikerangako kubeera mukatoliki. Maama wange yafumbirwa taata wange abakatoliki ate nze nkibiriivinga Katonda bw'ava mu ggulu asookera Roma n'ava e Roma n'agenda oluva e Rubaga n'agenda ebbira Maria. You get it? Jamalira anti kyekitebe ky'obukatoliki mu Uganda. It's the foundation and the rock of the Catholic Church in Uganda. Omanyi history ya Catholic Church in Uganda. You get it? Mu abaana ba Bugingo muŋŋamba mutya nti muli balokole kitammwe bukyayi obwo
awonya amasasi bulokole ki obulokole butegeeza love ensi yonna eddukiddewo okumusaasira mwe n'akasimu ne kabula ky'obuuza yes kitegeeza love kwagalana kyova olaba nze nabagamba eggulu bwe liribeerayo gw'otasuubira mu ggulu gw'ogenda okusanga mu ggulu bagashumba nga tuli etutudde ne Katonda mbuuza lwaki tulina ekisa tukola ebikola ebyekisa olya tuyamba bannamwandu okiwulidde abantu balina emitima emivundu naye nga bakeera mu makanisa mizikiti be baalisoose taata ng'olabye yes ekisooka misunderstanding z'abazadde ababiri mu abaana abampuliriza gwewa kamera akantu kano nkaagala misunderstanding z'abazadde ababiri taata ne maama abaana temubigendangamu kuba temumanyi lwaki basipaletinga ekirala obusiru bwabwe gye beegattira ne babazaala temumanyi you get it abasiru ababiri taata ne maama beegatta mu kikolo ky'obusiru ne bazaala abaana you get it temwaliyo so mama ne taata bwe bayawukana never get yourself involved in those battles kubanga tomanyi abaana bayimira ne maama waabwe nonsense busiru obukyasinze lwaki bayimira ne maama wawanga ye mukyamu nze mbiriivinga nti obufumbo bwonna kasita bulema mu kifo ky'okutingana mwawukane keesi y'omusango guno gw'abanyankole yani ogutwendinze nnyo ogw'embuya katanga ali mu ttaka maama ali mu ddwaliro nafunye omukisa okufuna ku bifaananyi by'oyo omukyala ng'ali mu ddwaliro baatema omukazi omutwe guli ng'abatema ente maama my god era naku mwereke mustopinga okubeera judgmental nafunye ebifaananyi from a source oyo omukazi ali mu ddwaliro baamutema omutwe ng'ente z'omulufula gye babaaga ennyama awo simanyi kati katanga ali mu ttaka maama ali mu kkomera abaana bali luzira owulidde obufumbo bwe babuganye mu kifo ky'okutiŋŋana mwawukane mulekule kutiŋŋana Bugingo bwe yafuna obutakwatagana ne Teddy Bugingo yava mu maka ago n'agenda kubanga Bugingo yaŋŋamba yasulangana mu mmotoka mbu yavanga mu night prayer ekiro ng'atya n'okuyingira ennyumba ng'asula mu mmotoka n'ayingira mu nnyumba n'akyusa engoye n'agenda ku kyaki n'akulekawo otegera n'azimba amaka amalala kubanga abantu abamu balabye ku social media badde bakolamu Bugingo ebintu bitabatya ebya comedy badde bagala Bugingo afe. Mwabalina abakozi b'awaka mujje mulabe emboozi eno. Wuuno omukozi w'awaka abadde amwa mukama we enviiri n'abaana ng'abasala enjala ng'azitwala ku basawo abaganda. Nazuka nankonkona emugamba kiki mpulira wakazu katonkonkona muzibu kinanga masuzo ti anti gendi kakati anti mbadde njagala kugenda ne mugamba ogenda olagawa omwezi go tegunnagwako bali manyi omwezi go tegunnaba kugwako muzibu ki mbadde njagala nzireyo mu mubiiri gye nali nkola nomugamba kale annange amubuuza ki ekitaliiwo amasanyalaze kuliko genkana ki nga nziramu nga tolugize nga kale genda ku dduuka gula omugaati naye nasoze sista wange waka gula omugaati w'omugenyi kyayi nga ngamba siina sukaali nekyokunyala kutukakumugaba bagenda ogula omugaati ng'afuluma ng'amuwa ssente ng'afuluma ng'agenda naye bw'abadde ngamba ati gyalagenda engeri gyakyogeddemu abadde n'ekikonfide nga kyamaanyi ate n'ennaku zino zibadde nga 3-2 n'ekiro kyennyini abadde aziramu ebigambo amanyi omuntu nga bayina ayinga ayina obusungu ate ayinga ayina ali comfortable nnyo ekimusegudde omuntu oba omulaba nti ono kiki ekimuwaga munnaki mu bufunze bwagenze ku dduuka nga nange nyimuka mu buliri mangu ago mbadde namutawero nga njesiba ng'enywera ngenda mu kisenge kye ngamba omuwala ono agenda alagawa
mubuuziza ogenda dda ngambye enkya nga ngenda mu nkuka esigwe nga ngwe kusumulula nga nyenya buli lugoye nga bwomumanyi nga ntinkula buli kasasiro nga muteekawo ensawo z'entono zonna nga nzitinkula makebera ku nsawo kungulu kuliko obutiiti mbaddemu ebipapulapapula nga ndabamu tipi enzinge 2 ngenzo zizingulula ng'enviri zeyansumulula wano kumpi nga bwe yazisala amakati nga yagazinga mu toilet paper n'aganyweza wati toilet paper nga nnyingi n'ateeka musawo ye kana kasewo kowabweru abaana namubuuza ani agambye osala abaana bange enjala nga toŋŋambye anti baali balabika bubi enjala nga zijjudde mukapapula akalala nasirika alijjukira ali ku dduuka talina kyamanyi ageze okuva ku dduuka nga ninga enjovu nga nfa nzijjudde nga nzira mu kise nga nzokusakasitaka nga kabaddemu nga mugamba zokukagula bekiri wano nga nkwata vidiyo ngenda balaga next video awawawawawo ngenda zibalagaawo nga muyita nga mugamba laba enviiri zange nesituka wange mukyalimu nobuli obuvidiyo bwasigalira nga mugamba nti oba osala short piece bwoti ngugitagulula oba osumula ebiiri obuvidiyo bwona tebubulamu enviiri zange nga ndala zizini mulimu ne musituka gwange mulimu n'omugundi gwange obufika obwa kalakala kuzino enviiri zensibamu zimanyi zemadinaza nga nteeka wali enviiri nga mpunga nga nkankana kuba wembiresa ate mbiyena ku buliri nga mugamba zokukolabe nga tukakana tugamba tuzaako ki nfudde omwana kiki nekibaye kimwako okugenda abadde ennaku zinaziramu ebigambo ebyekikulu omwana abadde bulala nga nkakana nga ntya kati nabesoniwe nga mukubira essimu nga mugamba nze mpulira sikyasobola kussa nga mpuza ki nga mbimunyonyolamu wakati na mwana ye nkolerayo linnya booda kifuna bufunyi booda ojje tolinda ekintu kyonna ngagamba nebase ototunula yalagenda ku mulimu sanga musanvu nga lyangu olabe tewayise dakika nga atuuse nga mbimulaga nga mbimunyonyola ngamba omuwala baita nava ku dduuka nga yagenze kukanita nadda bwomutuma ku dduuka aviirayo ddala ng'akomawo kati mugenda ku dduuka yabadde afulumiza engoye ng'azinnyise nga mugamba ng'akomawo bw'akomyewo n'abiteeka wali ebintu n'ateekako kyayi n'aleka okukunya engoye ze ngenda otuukayo ng'akunya ngoye ng'ampulira njabika mpulira nfa saaga ngamba kakkana tomuyita tomunyega nkwegayiridde tomunyega nga mbulo kikuba nkitte nangamba tokikola kintu kyonna kyesonyiwe nga mugamba nzijjudde nga mugamba teekera mbaafu yambala mangu tugenda tewangambye bagala genda wammwe mugamba yambala kati alina brother wo around wano munateete nga mugamba yambala nkutwale wa brother wo eyamumpa actually amuyita brother amuyita uncle like that ng'ayambala nga mutwala ku busungu avunzita mutuuza mu motoka mu kukwebera ebintu bino nabikutte nga bwe nabikebedde nembikwata nenziramu nembizinga mu kaveera nenziramu nembiza mu kifo kyennyini mwe yabadde abiterese basanga tubize mu kaveera babadde abiterese tumutwale tubirage abeewaabwe gye tuba tumubajjira bwe tunamubajjira ntuyinza omutta nekinzizayo eri mama Shamimu sima mama Mimi atulugunya abakozi nenkakasa nekibangamba mbwe ekinemesa abakozi mbawe eddembe nze sinyo soda nga mukozi tanywadde soda omukozi wange nze mugulira paadi omukozi wange sisakwegulira kagoye nesikamugulira niwemba ngenda musaluni nze ngenda n'omukozi ebiseera ebisinga munnange omutuusa muwala nga mutwala nga nfa ngenze nzijudde nga ngenda nakwabika nga mutuusa tewabadde wala munateete netuuseza omwana ow'obuwala ng'omubajja era abeewabwe banneekanze nga munganga tukubye essimu kiki tukada story short mbadde namugoba abaana bebaddamu okusoma ngaera mpitiriddeko ng'alina emize talina kyayagala kukola buli waka babeera bakyafanziramu nga bwayagala bwomugamba fumba amatoka afumba makuroni bwomugamba tatalina muno gwakola ng'atanziramu nnyo neŋŋamba kanziremu mpumule ku bakozi kasita okusoma kuzzeemu omwana wange ow'obulenzi azeeyowa bodingi egyabeera koye kakuŋŋanya enviiri akuloga akamanyiiro annegayirira nnyo ne baabawo oyo ankoye nannegayirira naŋŋamba kwegayiridde omwana agezza omwana ayerusa omwana anyiridde
kuba muzigo oyinza n'okuba badde aguppa kuba omwana gijata ayakyusimu ngamba nkwegayiridde wakiri sente zisale naye omwana amuzeeye ku ndabika gyalabikamu ne gyagezeemu tomuleka wano nkwegayiridde mutwale babawo oyo omusajja omwana agamba ngaamubuuza oyagala okuddayo okukola ng'ayasama yiye anti ansonyiwe nga nkivuga nkizza mbadde naakakiza noza wiiki bino binawe mbyogerera n'okukozayo emabega banayo n'ebiriisa ebi byali bingi naye ng'omwana asaba sente mu wiiki 2 muno omwembeerera bizi nga musasula mu wiiki 2 nga mga sibala nakyekanga guno omulundi ogusembyeyo ne ŋŋambaye okeera mutama omwana yajja ennaku z'omwezi ndala asaba sente mu nnaku z'omwezi ndala ng'ate akulaga nti ali sirias asaba mukalu era ne mugamba osooka omwana agenda okukebera nga nendesi zansabirako sente zalinga tezinnajjula nga ŋŋamba tufudde mu bufunzi otuza omwana ewaka nga tutuuka tuyingira nga tukunga nkwata omwana nga mugamba jjamu buli kimu ng'oteekaawo jamugaye kunkumusisaabwe bwatonyiza otuziga mugamba jjamu ng'atuuka ng'akwata esawo ng'akunkumula bw'ati jjukira mu busawo obutono bw'okungulu yadde akwesa ebyo ebintu era nange bwe nabizayo yadde abikwese ng'abikwata abijjayo nga yeefuula temutali kintu mugamba kebera mu busawo obutono nga moto kunkumuddemu temuli kirimu munnange nga mukwagamba bijjeemu ne buba pinizi jjeemu okukwatayo ng'abikwatako yakutekulira pula ng'abikwata ng'abisuulaawo ng'abisuulaawo ng'abifunyiza watte byefunyulula nga mugamba bisaanukule bwabisanga mubuuza mupapula mulimu ki tewali nga bikwata mbizungulula nga ŋambawo olaba nga mubuuza omwana ne babawe nga laba bino biki enjala zabadde asala abaana waka enjala zabadde yasala eviri zange ng'agamba si byange sibimanyi olugiza ng'agamba zino viri zange nazisala suka alina braids netumbuuza wazisalawa bw'ate enjala za bba wange nasala bba wange enjala boyfriend wange yali anekyangirako enviiri nazisala mu nkwawa ate zange ng'ayogera bitakwatagana ng'akankana ng'akaaba kaakati ekyo kituwa ekyokuyiga nno abakozi abo bwe tubeera nabo ewaka abamu si bantu yadde si bonna naye abamu si bantu ekika ky'obulagajjave obwo omukozi n'akusala enviiri n'omuleka azitwale gy'ayagala n'akusala enjala n'omuleka azitwale gy'ayagala ndowooza nga kwesuulirayo gwa naggamba enviiri n'enjala bintu biri sensitive nnyo nnyini byo olina okumanya wa bwe biraze so tulemenga kuwa bakozi beetu pitirivu obwenkanidde awo nti olw'okuba wamuleeta okukuyonja ewaka buli kimu akikole abamu si bangu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.